Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero wabula nga tukyali mu ssuula ey'okubiri abakunja kkoyi mu kitabo kyaffe agamyuka omutezi. Katono nnyo nnyini ddala okujjukizako we twakomye oluwedde era twabadde mu ssuula eno yennyini nga omunyumya ali mu kutulombojjera ku gimu ku mikolo egigoberera okwalula abalongo. Era we twawunzikidde nga tunyumiza ku nnyimba ezimu ezaayimbibwa mu mukolo gw'okwalula abalongo ba mukwano gwe. Nkusaba onzikirize akati awo wennyini we mba nkasimbula nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'okubiri abakunja kkoyi. Ekiseera ky'omukolo gwennyini bwe kyatuuka, abazadde okuva ku njuyi zombi baabajja mu mituba emisakaatufu mwe baali batudde ne babayingiza mu nnyumba. Buli ludda lwayingira n'omuwumbo gw'emmere ate ne Nnaalongo n'aleeta omuwumbo ogugwe. Gyonsatule baagigatta wamu ne gifuuka omuwumbo gumu. Baakolanga bino byonna nga bwe bayimba ennyimba z'abalongo nga zino. Nannyinimu weeryowe tuleeta ssebo Ssaalongo weeryowe tuleeta abalongo bo. Nannyinimu tokuba ku baana kitooke ssebo Ssaalongo tokuba ku baana kitooke bbaale. Bino byonna okugenda mu maaso nali ntemya bukofu kumpi kuteeka mambo ku maaso neetegereze bulungi buli kyali kikolebwa, si lwakuba nti nali munnamawulire kyokka naye n'olw'okwagala okutegeerera ddala empisa eno nga bw'eri mu mpisa z'Abaganda. Nagenda okulaba nga Nnaalongo omuto asoosootola emmere ey'omuzzo eyali egattiddwa okuva mu miwumbo giri esatu. Nnaalongo Kazalabaana yennyini yakoleza ssezaala we ebitole by'ettooke 2 ate ne ssezaala n'akoleza nnyina wa Nnaalongo ebitole 2. Baali bakyali emmere eyo ne zireeta abajjwa ne beesogga eddiiro. Omu ku bo n'alinnya mu mmere. Abaali bagirya ne beesasa era tebaddayo kugikombako. Abajjwa baakuuliita n'emmere okwalina enva ez'obutiko obubaala obwali bukuba omuga oguwulirwa ennyindo ne bagenda mu lusuku ne beggweera. Singa tekyali kiro kino kye nasula ewa Danyeri sanditegedde makulu agaali mu mikolo gino kubanga ku olwo lwe gyakolebwa nabulwa gwe mbuuza annyinyonnyole. Naye bwe twali twejjukanya ku ebyo ebyaliwo, Danyeri Kabembula n'antegeeza nti emiwumbo gy'emmere 3 eyaliibwa gwe gwali omukolo ogw'okumenya olukanda. Olukomera olwali lugaana Bakazalabaana okulya n'okuliraana bakadde baabwe lwali lumenyeddwawo. Danyeri yayongera n'antegeeza nti mbw'ate oluvannyuma emikolo egyo baagiddamu mu kimpowooze kubanga yali nsobi okusiba abalongo eggulo limu nga tebannamenya lukanda. Ate n'ekirala jjajja w'abaana omukazi azaala Ssaalongo ye yali ateekeddwa okusiba abazzukulu be so si oyo jjajja gwe baagula obuguzi okukola omukolo ogwo. Ate nga Ssekkono tawaanyizibwa. Erinnya Ssaalongo Kkonde lyaleeta ekizikiza mu bufumbo bwa Aida ne Ssaalongo we, oba kaŋŋambe nti ne Ssaalongo wa muggya we. Ssaalongo yatandika okumalira ebiseera bye ebisinga obungi eri Nnaalongo, si lwakuba nti Aida yali amukooye naye lwakuba obuvunaanyizibwa bw'okulabirira abaana n'okuboola obulungi yali tayinza kubulekera Nnaalongo yekka. Aida yatandika okwemulugunya n'okwesonsa ku buli kasonga. Ndowooza yali amaze n'okukola entegeka ey'okumufunira ennyumba ku mulimo gye yali akola anti baalugera nti gaanya bba ng'alabye obujjo. Kyaddaaki Aida yasalawo eby'obufumbo abyetegule ng'akyalimu emmunye. Bayafuba nnyo okumusikiriza n'okumuwooyawooya akomewo mu maka ge, naye mwana muwala
n'akubira ddala enkanda wansi. Oluvannyuma Konde yatuukirira mukwano gwe Daniel Kabembula eyali best man ku mbaga ye n'amusaba ayingire mu nsonga zaabwe akkirizise Aida obutamulekera mpeta gye yamunaanika ng'ensi yonna eraba. Kabembula yakola kyonna ekisoboka naye era Aida ne yeerema. Ebbanga Kabembula lye yamala ng'asembera nnyo Aida lyamulabisa ebirungi nkumu ku ye bye yali talowoozanga nako. Eddoboozi lye ery'eggono, akabiri akaaliiri n'akasekoseko ku matama byonna yatandika okubiraba kubanga era mwana muwala ono teyali mulungi, yali mulwadde. Ne Aida yatandika okulaba engeri Kabembula gye yabbirirangamu amaaso ng'amutunuulira n'asalawo okumwatulira mu kabaluwa akatono ennyo ke yamuwandiikira nti, "But in my mind, of all mankind, I love, but only you." Nasaako omukono Aida. Olw'okubanga mu kiseera kino Kabembula yali akyali kinejjulira, bwe yafuna akabaluwa kano amasannyalaze g'omukwano ne gongera okumukuba era ne yeesanga mu nnyanja y'ebirowoozo. Ekirowoozo ekimu kyamugamba nti ensi eriwulira etya, ate ekirala ne kiwakanya nti ezigwa obulungi bakulaga ndage. Ekisembyeyo kye kyasinza amaanyi okutuusa lwe yeevaamu naye n'awandiikira munne nti, "Osangudde ekyobeera ekiri eno gye mbeera nga kikalubya embeera ne bw'aliva mu mbeera ng'atandise okuvumbeera tulimuzza mu mbeera." Naye nasaako omukono Daniel. Eno ye yali emmanduso y'obufumbo bw'ababiri bano. Eky'omukisa omulungi omukwano gw'abantu bano bonsatule Daniel Kabembula, Ivan Konde ne Aida Naluyima tegwafa. Ate ne Katonda n'abaanukula ne Aida n'akubawo eddenzi mu bbanga lya mwaka gumu gwokka okuva lwe yafuuka muka Kabembula. Okumanya ng'enkolagana y'abantu bano yali ezimbiddwa ku lwazi, Ivan Konde ne mukyala we Kaddulubaale bakkiriza ne bazaala omwana ono mu batiisimu. Ku mukolo kwe twayiikirwa amanzaali ne tukamala ne Aida amale atugambe nti, "He was the best man at our wedding and he is the best man in my life." Ate ne ku mukolo ogw'okuzina abalongo Kabembula ye yeebuuzibwangako kubanga ye yali asinga okubitegeera. Nga tumaze okwejjukanya mu mboozi eno yali ennyuvu, ebirowoozo byange byatoolokoka ne bitolontoka era ne ntwalibwa mu kisenge ky'abagenyi okugalangatanya ekiwanga mu ngalo. Neebakira ddala bukeerere tebuzindwa era enkoko ezaali zikookolima ng'ezisindana ze zangolokosa. Zakookolimanga bisoko nga bya muwogola, anti eyawaka bwe yakookolimanga nti, "Mu nsaka y'enva mwe muli nfumba." Ate ey'okumuliraano neegibakira nti, "Kinvinvi oyo, y'oyo atumaze." Neebaza Katonda eyayawukana n'ebitonde bye olw'okumpaayo omukisa omulala okulaba ku njuba. Yo essaala ey'okumakya nagigattako n'edduwa eya kunuutu esomebwa mu biseera eby'akazigizigi oba eby'entalo. Mukyala waffe eyali amanyi okubudaabuda obulungi abagenyi yategeka mangu kacaayi kaffe kali akedda ka Superlukoni ne tukanywa. Nga sinnava waka Bakabembula bampaayo n'essaala eya Mirembe Maria, Omukama ayongere okumbikkako obusubi. Nga ntuuse mu takisi, omugoba waayo yassaako leediyo okuwulira ebifulumidde mu mpapula z'amawulire. Omusomi yasookera ku lupapula lwa Focus nga lukulembeza eggulire eryali ligamba nti, "Munnamawulire omwatiikirivu yazindiddwa." Teyannyonnyola bingi okuggyako okugamba nti
ebisinga awo mubisange mu Focus afulumya olwaleero. Ku mulimo nasanga abakozi bannange bonna bajagaladde ng'ekyayi ekinaayiwa obugolo ng'abalala bali mu bukuukuulu beewuunaganya. Bambuuza ekyandobera okubategeeza ku ntata mwe nnalingudde. Nabeetondera naye ne mbategeeza nti ekyo kyali kikyali kituuza kubanga gavumenti ya Ddubya yali mmalirivu okusaanyaawo eddembe lya bannamawulire ate nga naffe tetwali bakuzingira mikono ng'eddembe lyaffe lityoboolwa n'okusinga bwe gwali nga tetunneefuga. Nga mmaze okukkalira mu ofiisi yange nasowolayo olupapula lwa Focus ne ntandika okulusoma. Ku ggulire lino kwali kuwerekeddwako n'ekifaananyi kya Meeja Kaberenge nga ku ssaati ye kuliko n'akapapula akaaliko amannya gange ke nnamutungako nga Kalifomu amaze okumugoya. Ndowooza munnamawulire bwe yagenda mu ofiisi ye okubaako by'amubuuza nga tannafulumya sitoola eno yamusanga tanneetegeera nga n'okutegeera tannategeera nti waliwo ne kalabbi eyali emutungiddwako. Kirabika nti Ssempala bwe yasisimuka teyafuna na budde kukyusa ngoye wabula yagenda bugenzi mu ofiisi ye. Bwe wamma abaalugera baalutuusa eyakusinze ensekera ekwetissa mugina. Mu bufunze Focus yagamba nti nawonera watono okuyoolebwa ekitongole kya Naza era mbu nga nali neemulula mu ngeri eyaleka abakekeza nkebete nga banjasimula bugolo. Munnamawulire ono yategeeza abasomi be nti Meeja Kaberenge yeegaanira ddala nga bwe yali tamanyi ku byali bintuuseeko. Yeeyongera n'agamba nti ekyamwewuunyisa ke kapapula akaaliko amannya gange akatungiddwa ku ssaati y'omukulu. Yasalawo obutabaako na kyamubuuza ku kapapula ako si kulwa ng'amuggya ku kamera n'asaanyaawo akatambi akaaliko ekifaananyi kye yali amukubye. Ku olwo nafuna amasimu mangi okuva mu b'emikwano ne mu bamu ku bakungu ba gavumenti abakulu abaali bakiraba nti ekitongole ekikessi kyali kivudde embwa weeyotera ne kituuka gonja waakalira. Banjozaayoza n'okunsiima olw'obuvumu bwe nnali njolesezza mu mulimo gwange. Obuvumu buno n'okufuba okulaba ng'obwenkanya bubaawo bye byanfuula ow'ettutumu, bye byanfuula omuganzi ate era omukyawe mu bantu ab'enjawulo. Abantu abasinga obungi abaawulira ebyangwako n'abaabisoma mu mawulire balowooza nti ndi mulogo, musamize era nga bwe mba muyizzi ndi kalinnyeewa ataziga ebulako. Bingi ebyanjogerwako n'abandi ne batuuka n'okugereesa nti nalina ejjembe kalondoozi ne nnamuzinda ge nasindika okutunga kalabbi ku ssaati ya Meeja Kaberenge. Newankubadde ng'ebyo byonna tebyali bya mazima, saabawakanya gw'ataani yandinzikirizza. Nze omusajja omukunja ate nga ffe abakunja tuli kkoyi, anti tetukunja miti, tukunja bantu. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essuula yaffe ey'okusatu abakunja kkoyi wano si yakusukkawo okutuusa omulundi omulala lwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula era endala ey'okuna. Sinnafuna ntwala. Mubeere bulungi, mweraba.